katonda byawuliriza. There are those ones that the Lord hears and listens to. Waliwo ebigambo katonda byayagala okuteeka mu bitabo. There are those ones that the Lord wants to put in the book. Abatya Mukama ne batuula ne batandika okwogerezeganya. Some people who fear the Lord sat and started talking. Ne boogera ne bagamba katonda waffe agenda kutuwa And obuwanguzi. so the Lord will give us victory. Abalina katonda gwe batya. When people who fear God, Eryata nolyandiso nalyo okumutya. Yesu yeebazibwe. Amen. Bibuukabuukako. Yesu yeebazibwe. Ne batandika okwogerezeganya. They started talking to each other. Katonda n'awuliriza emboozi And yaabwe. the Lord heard their conversation. Njagala nkubuuza olunaku olwaleero. Let me ask you today, Eyo gy'obeera weka. where you are, Olowooza emboozi gy'obeeramu Katonda agituulamu. the conversation you normally have is the Lord in it. Ye bw'agituulamu. Does he sit in it? Alina by'asobola okuwandiika ebirungi ebisobola okukola In obulungi. case he's in that conversation, do you think there are words he can listen to and do good to them? Kati bw'abanga yabiwandiika, So if he wrote those words, osuubira magoba ki g'ogenda okufuna mu bintu ebyo bye wayogera? what reward do you think you'll get from the words that you Kati spoke? tulina okukimanya nti we have Emmanuel God with us. So do you know